Kitu kimu. So kiri kye watubuuziza nti abakulembeze nga tetwawuddemu abali ku ludda oluvuganya gavumenti n'abali mu gavumenti balina capacity eweereza abantu nze ngamba nti baali badde naye tebalina wiini. Omutima tebagukola ki? Omutima ogukola ebyo tebagulina. Ate lwaki tebagulina? Nakyo kigenderere nti tebaagala kweteerawo kuvuganya. Nkugambye nti tutunuulidde kubanga tutunuulira nti lwaki ani oyo kubanga emirimu batandikawo bitandike. Waliwo omuntu yakera ku manyera atandikawo omulimu gwa boda boda, gavumenti yakera ku manyera guteekawo. Kati lwaki mu kukubamu ebituli kwetabiddwa mu gavumenti n'abali ku ludda olugivuganya? Kubanga waliwo enteekateeka eyabonna okulaba nti abantu bali hambo, therefore abantu abakakkamu bafugika. Tosobola kuŋŋamba mbadde nkuwana isisi ne nkugamba nti omuvuzi wa boda boda ng'amaze okulya n'okunywa asobola okudda wakali emitwalo 2 omwezi gwe 6. Omusomesa of recent abadde afuna emitwalo 4 mu emeka byonna naye kankubuulira ekyewuunyisa nga tonnaseka. Wabadde wagenda okuyita emyaka 5 ng'omusomesa amaze okwegulira kapoloti ng'azimbyemu n'akayumba, ng'owa boda boda yavaayo dde Kampala bamugoba ate kati ali mu nnyendo bw'asika obusawo bw'abakazi. Ng'enjawulo gye balina bagiyita financial discipline. Oli bamugamba nti osomye Mukama akusaasire tukutikidde genda ogaggawale. Ono ne bamugamba nti omulimu ogwo gw'ofunye olina ekisiraani era lwakubonabona mpaka lw'olifa. Ono n'akwata enkaaga n'aginywa n'agiwugulamu bamalaaya n'agirya neggwawo kubanga asaba Katonda. Ku bibiri oba gavumenti ekyuka oba afuna omulimu naye guli gwalina si mulimu. Ono ye ne bamugamba nti gwe wamaze owaana mu emeka owaana mu 5 ogenda omusanga nga yezikulaakulanye ow'enkaaga nga zifudde kubanga bakiyita financial discipline. Olaba abaana bana bali nnyonnyonya abagenda e Bulaaya bafuna omwezi wakati 800 ku kakadde kamu n'emitwalo 2. Bagenda okukomawo oluvannyuma lw'emyaka 2 ng'ayina miliyoni n'essente ezo bw'ozitematema n'oziteeka mu buli lunaku aba afuna emitwalo emeka? 3 olunaku. Naye wano waliwo abaana nga bafuna emitwalo egi. Naye njagala okutegeeza eyagenda ekkata yaweereza ono sente ng'omwana we alwadde, ate ne bw'atuuka okudda eyagenda ekkata y'abasinga obugagga. Enjawulo eri ku financial discipline kubanga oli takwana mukazi, tagula ngoye empya za mujenjero, tagula simu mpya, talinnya mu bbaala, ebbanga lyonna lyabeerayo abeera muteeketeeke mu byenfuna. Ono ali wano talinaako kintu, talina amugambako nti naye owaayi omuntu bw'akola aseevinga. Kakati agenda okumaliriza nga ye talina, naye ogwo musango gwani? Gwa mukulembeze kubanga tugamba nti amamesa amangi tegeesimira bunyaga tewali agakola ki? Eyakoze ekigambo obunya yali ategeeza ebintu bingi nti n'enkulaakulana nabo buki n'okubeera abalamu nabo buki n'okusomesa abaana nabo buki, naye nga kuliko agakola ki? Agakulembera. Kakati omukulembeze ye yeeteeseteese kulaba ng'omuntu ebyo byonna tabitegeera. Oli kurenti obuddu eyo omuntu wa bulijjo mulagira nja kuddira katusoke tugende wa chairman baali dakiika ziri 10 zezibulayo tuweesaawo obwebisa. Chairman, bw'otunuulira abakulembeze ndowooza omulimu gwabwe gwakukwata mu muli fe abasigadde tulabe gye tulaga, naye omumuli balina obusobozi obugukwata n'okutulaga direction. Ndowooza ekizibu kye tulina nti abakulembeze oluusi bava mu be bakulembera. Ababi oba abalungi kubanga omwogezi omu yagamba nti bw'otunuulira omuntu alondeddwa ebiseera ebisinga afaanagana n'abamukola ki? N'abamulonda. Kati otuuka mu kiseera kati ebiseera ebyokulonda abakulembeze abantu baffe babisaagiramu nnyo. Babiteekamu nnyo akajanja, babiteekamu okubuguumirira ne bava ku mulamwa. Ate ne mu biseera ng'okulonda kuwedde n'osanga ng'era abalondeddwa olw'okuba bajjira mu kifaananyi kiri nabo ate era ne batandika okuguumaaza ababalonda
n'ababalonda mwatwali nabo ne bakkiriza nolabanga omukulembeze ajja mu kitundu ky'abantu bakulembera naye nga ebimu ku byalina okwogerako oba ne bwabazze ne banne ng'ate era boogera byakwesojja kwabwe nga tebisobola kukwatagana na byetaago byabo bye bakulembera oba bye baabalondera nga tebalina ansa ate ne babiwa enduulu nnyingi era ng'oli bwajja n'atabyogerako abalonzi babanga abatanyumiddwa kuba kati bw'otunuulira levels ez'enjawulo abantu bali ku kyalo balonda ssentebe w'ekyalo wayiseewo emyaka 2 tatuuzangayo lukiiko lwonna wadde lwa byankulaakulana wadde lwa byakwerinda okumanya bwe bayimiridde oba yadde okwogera ku byetaago byabwe tekikolanga ki naye abantu bamatifu n'ogenda ku muluka nga kyekiriyo bw'otuuka ku ggombolola ng'oggyeko okuba nti bajja ne baziika ne bagenda ne ku mbaga ekya buli muntu kye yali badde akola ng'ayitiddwa nga accountability tebazikolera eyo teri mbeera yonna gye bataddewo yakubiriza abantu ku ngeri gye basobola kwekulaakulanyamu kyogera kituufu n'oyimiriza abantu nga 10 ng'obajje muluka ng'obalonze muluka n'obaga nti mumbuulire ow'omuluka alina buvunaanyizibwa ki nga bwe wabeerayo gurupu ezizanya amatatu eziri amayirungi ezinywa enjaga nga kyezigamba n'omukulembeze kyatambulirako nga tayagala kwogera bibanyiiza tasobola kukeera ku makya n'agamba tukooye abantu abakeera okutuula obutuuzi ng'ate balina ebyetaago kubanga mutudde oba mulya mayirungi ge mulya mugagula bye mugaliisa mubigula ndaba bakozesa zibigiji bakozesa babeera n'obusooda abamu babeera ne kyayi byonna byaki byakugula naye nga katebe watudde ye talina wayingiriza kakati ate ekyalo enkeera nowulire enkoko za gundi bazibbye zonna embuzi za gundi zonna bazikoze eki bazitutte naye nga tukisobola kuwa mukulembeze oyo kifaananyi kigamba naye bano abatakola nga bali abanywa bafulumya zivaawa owokyalo takirowoozezza owomuluka takirina owegombolo takikola ki takirina kakati abalonzi tukkirize nabo kizibu kubanga baali badde nabo basobola okwekubira enduulu oba okuvaayo sebo kyamaani nti ku kyalo kyaffe kuliko abantu tetubategeera bavaawa bakolerawa oba bwe baba nga babamanyi lwaki bo tebakola lwaki ebintu byaffe bibulirawa abantu nabo ne baba n'obuvunaanyizibwa kubanga bano abakulembeze abamaze okulondebwa abamu balina endowooza nti bwenjogera ku bali tibajja kumpaka ki akati akalulu nosanga kasa ebintu byonna nosanga bwogenda ku mubaka wa palamenti oludda oluvuganya bw'aba yalondebwa n'abagamba ngenda kulwanyisa nakyembalira nga bwajja ku mukolo twagala lipooti y'akayiira myaka 5 babanja lipooti yaki y'okufa kwa kayiira tasobola kubuulira bantu nti mu pulogulaamu y'eggwanga mu bajeti eyayisa ekiseera kino mulimu bino na bino ebibagasa byemwetaaga bino bituukiddwako twayisizaayo etteeka bwe riti ku kino abwanja lipooti y'akayiira endulula ezivuga noteebuuza nti kayiira yaffe emyaka 6 buli kisanja kayiira ffe ng'abalonzi b'enjiri kituyamba ki nosanga bamukubira ki emizira so ate nga ne byayogera
ebya ripoti ya Kayiira ebya ripoti ya Jakana simanye ebyani babigambe era sibe batuufu tulina gye twakusindika gy'olina okubibuuliza ne bolina okubibuuza obamanyi naye olwokuba bamanyi nti naffe obwongo obwaffe buli wansi batukuumirawo emyaka 5 negiggwako nekina kitwegaseeko nga neyagamba nti tugenda mu struggle nga ye kalina agizimbye bwaba yali alina emmotoka emu alina 5 bwaba yali alina esuuti emu alina 10 naye yakuumira ku lipooti ya Kayiira ate bano babaka ba parliament balina obuntu bwabwe bayiga okugulya simanya abakyala amasepiki bwobubiina bowettendi simanyi n'obutebe ng'ate obuwandiseeko n'amanyago gula n'ambulance. Kakati abantu baffe twagala tuzuukusa abantu baffe naye omuntu amulonda n'atabako kyamugasiza mu bye yeetaaga nga munnansi ekisanja kiramba nga n'ambulance gye yagula tagitambuliddemu tagitambulizaamu wadde omulwadde ate n'amulonda omusajja yakola yatugulira ambulance kati abantu baffe balina kuzuukuka ambulance abantu Lwengo bwe tuba twalonda chairman wa district ow'ekisanja ekyaggwa ng'atugamba Lwengo ku ntikko n'atukuba embooko abatalima bulungi bwansi n'agamba buli mwana alina ogenda ku ssomero ng'ayambadde engatto sijja bakkiriza abasula mu zisubi nja kuzookya n'agamba mulime emmwanyi kati ate gwe n'ojja olwayo nga gwe tulina ekyamaanyi ky'otugamba ndi mwogezi wa Jati Namyalo alize nkyogeddeyo byate yagamba mwogezi wa president naye kituyambye eki okujja nga gw'otugamba ebyo tubuulire we tulaga nga bannalwengo we twali tugenda mu maaso tudda mabega twakwasiza omumuli tuli mu kizikiza gw'otumulisiza twagala makubo malungi twagala masomero malungi twagala malwaliro malungi ebisa amalwaliro bye biki era olambula amalwaliro emirundi emeka tukulonze tukwetaagamu obuweereza tukuwulira Kamuli tukuwulira Jindi muzeeyi tova ku meyini yerererere kati olwofe otugasiza era bw'okomawo tukuba enduulu kubanga otugaye muzeeyi tava ku ki tava ku meyini emyaka 5 gye twakolona nga ssentebe wa district kakati abalonzi n'ogenda kati mu kibuga Masaka gavumenti ereese ssente zigula pavers ziguliddwa abantu mu kikubo babeera mu bisooto ng'enkuba entonnyi pavers weeziri ssente z'enguudo weeziri obutale babuzimbye batuwadde n'emmotoka ya kasasiro atuwunyirira emisolo gyeyongedde manyi abo nabo mukuleeta n'omulamwa guno nabo nabalowoozezzaako akatale kamwako kubanga okulinnyisa ennyo emisolo nawulidde nako kalimu endoolito naye nasoose kwebuuza ne ŋŋamba